walladhina la ya'lamun baffe benkanakana abo abamanyi n'abatamanyi. Tewali gwe bayinza kubuuza kibuuzo ekyo n'ateeyanukula. Okumanya okw'enjuyi zonna, kube kumanya kwa ddiini, kubeere kumanya kwa duniya, era tebayinza kwenkanankana. Ono amanyi aba n'enkizo nnene. Mu aya endala Allah subhanahu wa ta'ala gan shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa. Allah yekakasa nti ali omu. Nawe abookubiri abamukakasa obwomu bwe yagamba nti wal malaika, bitonde eby'omuteeko ogwokubiri ebitegeera Allah, oba ekitonde mu bitonde ebitegeera Allah be bamalayika. N'aleeta ekitonde mu bitonde ekyokubiri ekitegeera Allah, yagamba nti wa ulul ilmi, n'abo Allah be yawa okumanya. Basobola okutegeera eyabatonda, kubanga okumutegeera oteekwa okuyita mu kumumanya, osome osobole omumutegeera. Bw'otosome tojja kumutegeera. Nolwekyo titufube nnyo nga bwe tusobola, tutuule wansi tusome. Weewala okugamba nti mmanyi, weewala okugamba nti mmanyi, kubanga Musa bwe kyamuyinula ng'alaba amanyi, yagenda okwesanga ate ng'eriyo amanyi okumusinga. Omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yali atubuulira ku bintu Musa alayhi salam bye yabuuza Allah we, nga ye Musa alowooza nti ebibuuzo byonna banaagenda obyanukula bijja kubanga bidda gyali. Ne ku bintu 8 bye yamubuuza, Musa yabuuza Allah nagati ya Allah au ya Rabb, muntu kyasinga okumanya? Nagati asinga okumanya yoyo atakoowa irimu y'abalala kugyongera ku ye. Mukulu tatwala ye nti gy'alina egira ki, wabula yeegomba nnyo okufuna irimu y'abalala ayongere ku ye gy'alina. Kati kale oyinza okuba nga omanyi naye ate eriyo ayina irimu gy'amanyi nga ggwe togira ki, togimanyi. Tekayo ebirowoozo omuyigeko. Bw'onomuyigako ojja kuwona okunyoomwa, bw'onooyiga ojja kuwona okukkakkanyizibwa, bw'onooba tomanyi ojja kunyoomwa, ojja kufuulwa owa wansi. Nekyo tuula wansi oyige. Ekyokubiri kwe kubakubiriza ensonga muganda waffe milaadu gy'abaddeko. Tulina okubeera abavumu, tulina okubeera abamalirivu. Tisinga endwadde ezizikiriza zigwa awantu, tugaanwa okuddukawo. Newakubadde tukakasiza nti zijja kukola ki, kututta tunywererawo. Essanyu mbaka lye yatuwa nti bw'obeerayo ng'obadde mulamu, Allah n'akuleeterayo ajali, yakuwa ekyengera nti ofudde ofa, obalwa nti ofiiridde lutalo lwa ddiini, nakyo kyengera. Nolwekyo tulina okukubiriza baganda baffe abali eyo, endwadde gye zituuse banywere, baleme kufuna mwoyo gupapa kuvaayo, kubanga okuvaayo kwabwe
ate bayinza okufunamu emisango eminene gye batandifunye. Nekyo tubakubirize omwana era mwe mugendera, kubanga Allah atuganye okwetuusaako akabenje oba gwe okukatuusa ku mulala. La darara wala dirara, mbaka tugatte wetuusaako akabenje gwe ate tokatuusa ku mulala. Era mutwongera okukubiririza abantu abakyala n'abaami nti omukyala tofumbirwa musajja nga tomaze mukebera kukakasa mulamu oba nedda. Okubeera n'omubiri nga mulungi munyirivu tekitegeeza bulamu bwe. Obulamu tebatunuulira bwa siriimu bwokka, waliwo n'endwadde endala nnyingi ezijjulukuka ne zikwata omuntu so si siriimu yekka. Nolwekyo tukebera. Abamu batugamba nti wala tajassas, wali abantu bakikozesa. Abalala bagamba nti temukema Allah, bw'okebera omukyalo oba okemya ani? Oba okemya Allah. Naye teyanditulagidde mubaka sallallahu alaihi wasallam okukikola. Nolwekyo tunuulira omukyala gw'owasa, oba gwe omukyala tunuulira omusajja gw'ogenda okufumbirwa. Omusajja obulamu bwe bulamu, tayina ndwadde zigenda kujjulukuka kuye kudda gy'oli. Oluusi eziyinza okukulemerera okwetikka n'omaliriza nga n'okukaafuwala ogize ki? Okaafuwadde obw'obulumi bw'obulwadde bw'ojje ku musajja oba omusajja bw'ajje ku ggwe. Waliwo endwadde nnyingi zetteekwa okwegendereza, tuzikebere. Newankubadde abantu batunulako kimu kya siriimu, naye n'atali siriimu tumukebera. Eriyo sickle cells. Bulwadde si bwangu kugumiikiriza. Okugyamu omuntu afumbiddwa oyo abulina. Tukebera omukyala tukakase nti talina sickle cells, omwami talina sickle cells. Bw'aba mulina, mukyala ayinza okutya omufumbirwa olw'embeera gy'amanyi ku bulwadde obwo. N'otolekaawo bulesi la. N'endwadde endala, musajja ayina ebigenge newankubadde ayina ssente, tomufumbirwa. Kubanga mbaka tugamba tumudduke tubeere wala naye obulwadde bwalina kubanga bujjulukuka. Mukyala omukebedde oba omusajja omukebedde ayina kafuba kajjulukuka okuva ku muntu okudda ku mulala. Bwe tubasobola okujjanjaba omukyala oyo aterere oba omusajja oyo aterere, soka tumujjanjabe oba twejjanjabe ffembi n'oluvannyuma tufumbiriganwe. So nga ebusangibwanga olwedde buzze buzzi mwali balamu ne bujja ne bubakwata mu mbeera gy'obakuttemu, nywera musale amagezi mwejjanjaba mutya. Mujja kutuuka wa Allah nga mulimu akalungi. Okusinga okulowooleza mu bingi ne mwetta, ng'ate Allah tugamba wala taqtulu anfusakum, temwettanga mwekka na mwekka. Inna Allaha kaana bikum rahima, Allah wammwe musaasizi nnyo gye muli. Toyinza okwesanga nti obulwadde obwo bukkutte ng'olaba obugumiikiriza bwabwo tobulina, n'omaliriza nga wessa ate n'okola ezzambi eddene ly'otokyasobola kudda ku dduniya kwetonda. Nokyo amakubo amangu agasobola okutuyamba weegali nga Allah bw'agamba fas'alu bihi khabira, mubuuze abakenkufu ku nsonga, bajja kukuwa amakubo. Oba mukyala bamusanze ayina omusajja, bagenza okukebera omusajja nga mulwadde, naye omukyala mulamu,
obusiraamu butagamba nti agira abeera naye nga abadde naye nga obulwadde tebumukwata tubaawula mukyala watakayana nze nja kubeera nebaze era mumanye enkola gye tukozesaamu tubaawule omulamu agende n'omulwadde asigale yekka netutagamba nti nze waabaze sivaayo oba nze mukyala wange simuleka tubaawula kubanga omu mulamu tuba tetukyamukkiriza kuwangaala n'omusajja ono akkiriza nti ye sirimu amulina ng'ate omukyala tagiraki tamulina tubaawula mu mbeera yonna tokayananga nga bagambye nti kwatamu ebibyo odde ewammwe n'otandika okuwooza nti nze nzijanjaba baze nteekwa omujjanjaba taata w'abaana bange ni'mal hal naye nga obusiraamu butugaana okusigalawo nolwekyo tetwezikiriza nga tulaba tusale amagezi tukebere baganda baffe abali eri bulwadde gye buli tubakubirize banywerereyo gavumenti kyeyakoze kya bbeeyi era gikubiriza enywere newankubadde nga memba palamenti abamu beekandaga waliwo ebinene ebateekandagirako oluusi bye beekandagirako oluusi ebitaleeta nakabenje naye omubaka yatugaana omulwadde okuva mu balwadde najja mubaki n'omulamu ali mu balwadde omulamu atalina bulwadde bwona ye tebunamukwata naye ng'abadde awangaalira obulwadde obwo gye bugudde tebamukkiriza kuvaayo abeerereyo kyekijja nti kale singa bumukwata n'afiirayo oluvannyuma nebyemugaa nti aba afudde nga shahidi netavaayo tetumujjaayo kubanga tetulina bukakafu bulaga nti tabulina buyinza okwekweka nolwekyo tukisaba gavumenti ekinywerereko bweneewuliriza abantu bye boogera tujja kwesanga nga naffe obulwadde bugize eki so nga oba oliawo waliwo amakubo agakyali eri bali gye bali babasaleko babajjanjabireeyo bawonereeyo naye tetubaleeta mu balamu newankubadde nabo bakyali tulowooza nga bakyali abalamu naye obukakafu bw'obulamu bwabwe tetubulina tubalekeyo babajjanjabire babeereyo nga Allah bwabakuumiddeyo bulwadde buliggwayo balikomawo nekireka kkaabira mwannyoko mugandawo kubanga baganye omuzza weekandagge okoleki okwekandaggaako oba totunudde wala ayinza okujja ng'ate agenda kufuuka ensonga ezikiriza ebikumi n'ebikumi bife lwa muntu ki omu so nga singa asigaddeyo obaoliawo Allah yanditutaasizza endwadde eyo neekomeeyo nekyo tunywere tubakubirize banywere nabo baleme kuggwamu suubi ekyokusatu omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yatugamba hadisi ya Abdullah ibn Umar ibn al-As radiyallahu anhu yagamba omubaka sallallahu alayhi wa sallam nti ebintu bina arba'u idha kunna fika ebintu bina bw'obanga Allah abikuwadde ng'obirina fala alayka ma fataka min ad-dunya tofangayo tolumwanga kwebyo ebikuyiseko mu duniya byotofunye singa ebina ogiraki obanga byo obifunye obirina ebirala ebigenze bireke nywera n'ebyo ebimeka ebina omugaso gwabyo munene okuyisa mu nsi eno erimu ebizibu n'okutuusewa Allah nga Allah akusiibye naga nti ekisooka mu byo ye muntu okukuuma obwesigwa hifdhu amanati omuntu okukuuma obwesigwa amaana kyekintu ekiwa omuntu okusobola okutuukiriza empisa ennungi nza okubanga amaana busiraamu kubanga obusiraamu amaana Allah bwe yakuwa olina obukuuma obutakugendako obutakufa bufiira mu kantu katono kati kuuma amaana eyo Allah gyakuwadde oba okubeera nga amaana
kitereso kye bakuwadde tinterekera ebintu ebyo n'obitereka ng'oli bwe yabikuwa najja okubikusaba nga bwe yabikuwa nga weebiri bweziba nsimbi nga tozivungisizza wabaddewo abajja abanoonya chenji oli yakuwa bwa 10,000 n'akusibira obugugu bwe kuti n'akuteresa bukuume nga buli mu 10,000 eyo amaana tonoonyayo gundi nti yazza anoonya ku chenji ate ebisente bino tebiterekeka n'atwalako ow'etaano n'omuwa emitwalo 5 obw'olukumi n'akwako 5 ki akamu amaana ebeekulemye kubanga nannyini maali teyagamba nti gira ki oba okubeera nga bakuwadde emaali efaanana bwetyo n'olaba ng'olina obuzibu n'otoolako ng'essuubi weeriri nti olina ssente zo we ziri ojja kukola ki kuzizzaawo amaana egaanyi kubanga oli yakuteresa buteresa teyagamba kukwatako kukozesaako teyagamba nti gundi bwajja ng'alina ebbanja muwoleeko kubanga emaali eno si yo bakuteresezza buteresa obukulembeze amaana ekwasibwa oteekwa obukuuma nga buteekeddwa okukuumwa amaana tokolamu bibyo tigwe bakuwadde alhamdulillah kyoyagala kyogira ki kyokola la eri amaana si yo wabula bannyini bo bakuwa bakulembera obatwale kwekyo kinaabatuusa ku kirungi tekayo buvunaanyizibwa nnyo kivula nti mukulembeze buli nsonga agiyingiramu kubanga eri amaana abamu mmwe munyiiga naye nga buli wantu agira ki kubanga bwe byonooneka gwe bagenda okuvunaana ye yakuwaako kwako ng'alowooza tigwawadde mu butuufu ajja kutuukiriza akole nga bw'ateekeddwa okukola nekyo buyinza okubanga amaana bukulembeze kubanga nabbi sallam agamba sahaba nga ati onsaba obukulembeze wa innaha amaana bukulembeze buno buvunaanyizibwa bwesigwa nekwe oli musajja munafu tasaana buweebwa nekyinza okubanga amaana omukyala ayinza okubanga mu maka mwali ayinamu amaana ebyobugagga by'omusajja ebiri awaka mu bungi bwabyo mu butono bwabyo amaana ebyonooneka byonna swaani zonoonese zaatise seppiki gabuze omwami buli wiiki agula buli mwezi agula birala lindewa allah omusajja ono ojja mumusasula kubanga eno amaana oteekwa kubanga ogikuumye kubanga bwe yajja omwami n'agikwanjulira kati allah bwakuwa okukuuma obwesigwa oba ogobolodde nnyo ofunye ekyebbeeyi wamuddu akutadde mu dduuka lye ng'oli mwesigwa amaana gikuume nti eno maali ya gundi si yange togiwola totoolako kutwala kubanga amaana n'agamba ekyokubiri sallallahu alaihi wasallam kyatuwa sidqul hadith ye muntu okubanga ayogera ebigambo ng'ebigambo ayogera mazima talimba omusiraamu talimba ne bw'aba asaaga oteekwa okubanga bw'oyogera ekigambo oyogera mazima tolimba allah bw'akuwa olulimi olwogera amazima newankubadde ensonga eri ku ggwe beera w'amazima bw'onoobeera w'amazima ojja kuwangula amma bw'onoobeera omulimba ewa allah eriyo ebibonerezo yagamba nti alaikum bisidqi abange mwekwate mubeere abantu aboogera amazima mwekwate nnyo ku kwogera amazima okubanga okwogera amazima kutuusa nnyini kw'omubulongoofu
katika kulimba olwokuba olina byoyagala ofune la beera wa mazima mu bigambo byo. Onobeera wa mazima akalungi wa Allah ojja kukafuna. Nakati ekyokusatu Allah kyakuwa nobeera nga edduniya gite yagamba nti okubeera nga olina empisa ennungi wa husnu khaliqa, okubeera nga olina empisa ennungi. Eri abaddu nga basinga obuntu tuli basiraamu nga tetulina mpisa, haqqan nga tetulina mpisa, tweyisa bubi. Ng'eriyo n'abakufaaru abatusinga okuba naki n'empisa, enneeyisa gye beeyisaamu nnungi ate okusinga omuddu eyakkiriza Allah gy'ayeeyisaamu. So nga bwe badde osuubirwa okuba ekyokulabirako eri abantu abasigadde. N'ekyo omusiraamu beera wa mpisa wakati wo ne muliraanwawo, wakati wo n'abantu b'owangaala nabo, wakati wo ne mukyalawo, wakati wo ne Allah, beera wa mpisa. Bw'onaba n'empisa tozirina akalungi katono, tujja kusigala nga tufuna ebizibu naye nga tubifuna nga biva kwabo abaweddemu empisa. Oba oli musajja oba oli mukyala beera wa mpisa, bw'oba tozirina kaba kabenje kanene. Nakati ekyokuna wa iffatu tu'ma, n'omuntu okuba ng'ofunye ekyokulya naye ng'ekyokulya ky'ofunye kikumaze. Embeera gye bakuwadde ekumala, ofunye ekyokulya olidde, abaana bo balidde n'otolulunkana nnyo, wabula buli ekizze ky'ofunye, funye kilo ya kawunga, nafunye emino gy'amatooke, nafunye omuwono gwa muwogo, lwaliro nfunye kalumonde, gy'ofunyeyo omuceere, ng'obulamu bwo buba butebenkevu. Tebakusanga ng'oli muddu awankawanka aggwamu. Ojja kulaba ebizibu ejja okusanga bingi. Obutamatira buleetera abantu awaka amaka okufa. Omusajja n'awaka atyawo atya okuddayo kubanga omukyala bye yasabye tagize eki tabiwezezza, anoonya wanaabijja. Bwadde enkya ne weekandaga n'oluddako, olwokusatu ajja kukuliisa haramu kubanga ajja kukola kyonna kyasobola afuna ku matizo olye. Ne weerabidde haramu gwakuwa ajja kwokesa omuliro. Kati kubanga Allah akuwadde omutima gwo nga gulimu ensa mumativu, n'ekyo Allah kyaguwadde. Eriyo abalina ebinene. Wallahu faddala ba'dukum ala ba'din fi rizqi. Allah abantu abamu yabasukkulumya ku bannaabwe mu byenfuna. Ffenna tatteeka mu levo ki? Mu levo emu. Eriyo baawe ekinene, eriyo baawe ekitono. Mu aya endala Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wa indana khazainu samawat wa in min shay'in, teri kitonde kyonna illa indana khazainahu, wabula nze nnina eggwanika lyakyo. Buli omu Allah ayina eggwanika lye. Nakati wama nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Buli muntu sissa ggwanika lye wabula muwe ekigero kyemmanyi kyoyo kimumala. Kati beera nenniyo omanye nti si buli muntu nti ffenna atuwa ekigero kimu, wabula abamu abawa kinene, abalala n'abawa ekitono. N'ekyo bw'abanga Allah akuwadde matira, n'ekyo Allah kyakuwadde. Ebintu ebyo bina bw'onoobifuna, ensojja kulaba ng'ojja giyita mu mirembe. Ojja kubeera n'emitwalo 5 ng'oli mu mativu. Kyo eriyo atalina wadde ogumu, nze nno nninamu 5. Bw'onoobeera n'emitwalo 10 ojja kuba nti eriyo anoonya 2 nga tagifunye, naye nze 5 njirina matira. Tikubanga ffenna tetujja kubeera ku levo emu.
wabula kkiriza ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu aya endala eri mu surati shura yagamba subhanahu wa ta'ala nti Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir awa riziki awanjululiza gwaba yagadde abala nagira ki nakwatamu kisigala nti buli omu ateekwa mu bafaanaganira kati kkiriza ekyo kyakutte musiima okkirize Allah kyakuwadde olwonna ojja kufuna akalungi nolwekyo tubeere begendereza tumatire n'ekyo Allah kyatuwadde kuuma amaana kintu kinene nnyo bwekubula nga tusobola kukuuma kintu kya muntu kyakuwadde tosobola oba okoze ezambi mu mazambi amanene Allah bwe yali ayogera ku mukyagano fassalihatu hafidhatu bilghaibi fassalihatu qanitatu hafidhatu lilghaibi bwobeeranga n'omukyala ng'omukyala alimu akalungi akalongoofu tomuboggolera kusaala tomucunga kola ibaada asobola okusoma ku Qur'an olina omukyala asobola okukuumira obuntu bwawaka n'abaana bo naye butenda n'ekyokubiri fassalihatu qanitat mugonvu gy'oli bw'oba omulagidde awulira bw'omugaana aleka ebitendebwe biri ng'omukyala abirina namuwa ekyokusatu hafidhatu lilghaibi bw'obeeranga n'omukyala ng'asobola okwekuuma akuuma ebikisa bye kubanga obwerere bwe tabutwalira ku ngulu baba bumwezeeko tojja kutegeera nti bagiseeki omuleseka ozeeyo saawa 12 ozeeyo saawa 6 gwa kiro omusanze awaka agira ki ne bw'aba ng'asobola okwekuumira wooli oba toliiwo n'atayenda yagamba nti omwagalanga nnyo ebirala waliwo obusobyesobyemu bugumiikirize kubanga ebyo ebintu bisatu agira ki abirina nolikyo olaba nga Allah subhanahu wa ta'ala atuwa embeera ennungi ekyokusatu oba ekyokuna ekiri ekisembayo okubakubiriza nti twafuna we tugenda okuzimba ennyumba yaffe gye tulangirira bulijjo nti umma house kyetaagisa ki kyetaagisa buli omu okuteekayo ebirowoozo tugenda kulangirira olunaku lwe tujja okuŋŋaana tusonde olusonda lwe tusonda olunaatumalirawo akabanja ke twagira ki banja lye twasigazaako oba tunakuŋŋaanira wano oba tunakuŋŋaanira mu kisaawe naye nga buli omu ava gy'ava ajja n'emitwalo 2 oba 3 anaayongerako 2 aleete 5 aleete 10 aleete akakadde naye nga tugamba buli muntu asituse ebbanga lye tunaamuwa bali wiiki 3 anonye emitwalo emeka nga tigyetaaga nakwogerera wabula omuntu okutambula ng'aleeta emitwalo gye2 agiteekaawo bona ogenda obbakuŋŋaanya nga bawezeewo ojja kusanga ng'ebbanja tugize eki tusigaze okuyimirizaawo ennyumba eyo tugizimbe temuwuliriza ŋŋambo z'abantu wabula tukole tuswaze shaitaani nabo baswale kitegeregana naye nga alhamdulillah ekyo mwongere okwebaza Allah nti okuggyako akabanja akasigazaawo naye endagaano ziraga nti ekifo kyani kyaffe tulina kumalawo kabanja kano naye mukaleeta enkya mu wiiki ejja basima omusingi ngati omuddu azze nagaseere babanja mmeka tibweziti ndi zizino nga tukunga abasiraamu nti alina omusenyu alina seminti alina emitayimbwa muyiwe wano nga tugamba abantu nga batandika okukola ki okuzimba nga tusaba Allah atere mubaraka mukyo nakyo mbakubiriza tibwe mukyali ayo ayige anayige emitwalo 5 fabiha wa ni'ma anayige emitwalo 3 alhamdulillah anayige 2 nenga buli gwe tunayita nti mujje muttu ajje n'emitwalo kale asembayo emitono ajje n'emitwalo emeka 2 tunagenda okukuŋŋaana ffenna nga fil haqiqa tuyinawo tugize eki otutambudde kane ebbanja Allah atuwadde obusobozi obulisasula tutegeregana ekisembayo
omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza nnyo okukuuma ebintu by'obusiraamu n'abasiraamu. Ennaku zino obusiraamu bufiiriddwa ebintu bingi bye twandibadde tusobola okuganyulwamu. Obusiraamu tewali kitongole kyabyanzikiriza ekyali kisinga ekitongole ky'obusiraamu obugagga tekiriyo wali mu Uganda. Amini we yatuleka tewaliwo yali atusinga bugagga. Ne bwakeera enkya okufuna abakulembeze abalyaz'amaanyi ebyonna byagenda. Bw'ogenda ku Diamond Trust ekizimbe kyonna nga bwekyakuva waggulu ekiva mpaka wansi ku luguudo kisala kyali kyaffe ky'abasiraamu, kyagenda bwe kityo. Genda mu Industria twalinayo amakolero asatu. Twalinayo ekkolero ly'ebbaasa, twalinayo ekkolero lya plastic erya bubaketi buno, twalinayo ekkolero lya toothbrush nga gonna gakola oba mwalabanga bibenzi ebyaloola ebyalinga n'omutwe gwa guliini. Saudi Arabia yabituwa ng'amakolero ago asatu gali wansi eri nga gonna gaffe gavaamu ssente gagenda. Ne tutafuna mugenda ku Pride Theatre. Pride Theatre yali yaffe y'abasiraamu. Amini yagirekera basiraamu negenda. Genda ku Muslim Girls, somero lyali ddambi eryalina block eziwere 4 ng'abaana mwe basomera n'ebisulo byabwe lyagenda. Genda e Najjanankumbi, genda mu Kiyindi, amayumba g'olaba oludda luno ng'oyingira ku kkubo eriva e Makerero gendewa bayita Wabbakuli. Amayumba g'olaba kudda ng'oyingira bw'otyo, amayumba ago gonna kumpi gawera amayumba 11 n'omusobyo gaali gaffe. Amini yagatuwa tugajjemu ssente ekitongole kikulaakulane gagenda. Genda otunulya akasozi akasipimu council olaba olububuto lwako lwonna awali Uganchiko okuva eno gye kava mpaka okeetooloola. Eryo nna ebizimbe ebiriko wansi ettaka lyali lyaffe nga likoona ku kolansi wansi, naye abaagala ssente baagira ki? Genda olwaliro ku Kololo olabe wafaanana. Ebizimbe ebiri ku Kololo secondary n'ebizimbe ebinaanyeewo byali byaffe, naye byonna babitutte. Bani ababitwala ababigabayo baki? Bakufaaru basiraamu. Tunuulira akasaawo kajja wali wansi mpaka awo kaali kabapita kaffe kabasiraamu. Olwala oyinza okwekanga tokyayinawo oba okubeerawo nekooyinawo naye nga nako togiraki. Genda wansi wali ku Ben Kiwanuka olaba ebatunuga opposite ne William Street awali Nansagazi. Bw'ova kazimbe ka Nansagazi we kaali ekizimbe ekiddako okudda waggulu eyali poloti yaffe ne bagitunda ne tusigalirawo nga tetugiraki tetulina Boost House. Genda olabe kino ekizimbe ekyaliwo na wali Salompas. Awo n'ebitongole byonna byali byaffe nga biri mu kibuga munda mu Kampala, tebiri bweru. Olwalo tunuulya ebizimbe bazimbyewo bajjamu ssente mmeka? Okuvaawo okutuuka Kasonda kali akasembayo ku kizimbe kino eri wonna waali waffe. Olwalo tulinawo kiruwa, byonna byaggwawo. Abaabitwala abamu bafudde, abamu bakyali baki? Abaabitunda abamu bafudde, abamu bakyali balamu, bakyatema balya banywa. Naye tebasuubira na kusuubira nti enkya tujja kusinkana. Twalina faamu mu Uganda muno ez'enjawulo, amataka nga kuli mayiro ne miles, zonna zaatuggwako. Tetukyayinawo n'emu. Zaalagawa
genda Masindi waliwo eddwaliro ddene, waliwo n'ebizimbe byalunanye eddwaliro. Abatabuligi olwaliro be basigala mu kazimbe kamu nako bakaagala. Ne kupya akatawuni kalamba wansi konna kaali kaffe. Nga baabituwa byaffe byo biri luddawa. Genda ku Supreme Council, bw'obuuka Supreme Council waliwo ekizimbe kye bazimbye wano. Kuba erikirya ku Shell, waliwo ekizimbe ekiri awo. Ne bw'obanga odde bayita wa Bakuli, waliwo akazimbe akali mu koona so nga kati babadde bakatundiramu hardware n'ebirabo ebityawo. Ebizimbe ebyo byaffe, wali waffe. Kati waani baatwalawo? Baatwalawo nga babbyewo bubbi? Tebabbawo. Wabula abasiraamu be baatula ku mmeeza eno n'eno balamuziganya. Ne batunda ne waggwawo. N'ebirala bingi. Kigambe nti tewaaliwo kitongole kisinga bugagga kwenkana kyaffe. Muddu Allah yamutwala nga atutegekedde. Ne byonna bye yategeka tubyonoonye, tubisaanyizzaawo. Genda e Masaka olabe omuzikiti oguli ku headquarter, poloti yonna bagimazeewo. Naye ng'ate abatunda abasiraamu olwaliro tuli kapoloti akataka ke tubadde tusigazza kalisembabule. Twakalwanirako emabegako we tuvudde nga bakatunda ne bakawanda. Olwaleero bakazzeemu, bakalambula, bakatunda. Naye nga hekite mayiro kuli kataka ka mayiro namba zikuba ziriwo mayiro nga 11 kaffe. Ebyetaaga okukolera kataka ako bingi. Kaalimu ente ezaalimu abantu baazirya ne ziggwawo. Ne kasigalirawo ne bagamba tukasimbemu emiti. Abatabuligi batuteekako olukongoolo ne batusaako emisango. Naga tuli bayeekera tugenda kukola kyo twagala kino. Batubagambye nti abangi tebatunda. Abadde bawulidde basiriikira olwaleero bakalambula, bakatunda. Waliwo omusajja gwe bakapangisa n'apangisa mu bulungi. Nakkiriza n'agira ki? N'apangisa. Abasiraamu bamupangisa alundiremu ente ezi. Kati emabega waate gye bayita abantu balowooze nti bamuwadde kupangisa, naye emabega bagira ki? Batunda. Yatuwa miliyoni 200,000 ng'abiwa obusiraamu bumukkiriza alundirewo ente ze, asasulenga buli mwaka sente zagira ki? Zanasasula. Abaali abakulu obusiraamu abaali esembabule ne bagulako akataka mu katawuni. Bazimbawo akalwaliro newakubadde tekalinakola ki? Nebukati kaloke obabanga oyo abawaddeyo ebibiri nga mulikuumiddaawo, lwaki musalamu emirundi 2 ne musimbamu emiti waakiri? Kubanga tegeetaaga kutwalayo banaalima. Bw'osimba payani bw'omusimbayo emyaka ng'ebiri oba 3 ebyokukoola oba ogize ki? Obivuddeko n'olekaawo. Oba osimbyemu kalittunsi emiti emeka egigenda omwo? Ogenda kisa lya bbanga lyenkanawa obusiraamu busobola okuganyulwa. Naye olwaleero waliwo abakalambula baagala kukatwala. Naye tetunnategeera ani alambuza. Ne gwe balambuza ye tumumanyi, namufunyeeko gwe balambuza. Naye ani amulambuza? Bwe tusabira Mufti mu kitiibwa kye atubuulire ani alambuza ettaka eryo. Sekretary General wa Supreme Council, kubanga ogyo emitwe emikulu egitunudde waggulu gitubuulira ani alambula ettaka eryo. Teriyo basiraamu basobola kukolerako bya mugaso. Aveeyo alondoole bw'abanga tabamanyi yanditegeezezza eggwanga oba abasiraamu. Tajja kutegeeza ggwanga wabula ajja kutegeeza abaki? Abasiraamu nti ettaka lyammwe waliwo ayagala odditwala.
kubanga tasobola kulambuzibwa nga tebategedde basitukiremu bwaba tebamanya alambuza bagende banoonya ani oyo alambuza ettaka eryo eriryawe erina omugaso gw'ekika ekyawaggulu ekyonnaku kye tulina mu busiraamu bwe tugamba nti tuggyeyo ekitongole kyaffe ekya Uganda Muslim Council okibuuza bubuuza nti mpaayo nasale emu mu ggwanga lyonna ondage weeri nasale emu bweti oba second oba primary oba university gye tulina eryawo mu bizimbe lwaki tetugitwala ku ttaka eryo nezimbwayo tewasobola kubeera wala nga abasomesa bagira ki gye bali bantu batambula ne bagenda basomerayo bantu bava wano ne bagenda eggulu eryo university aba ne bagenda bagira ki bakisomera mu Fort Portal eryo university abantu bagenda basomerayo yinza otya okugamba nti okugenda wano esemba buli omuntu olema tuzimbeyo Wakiri University tulikuumireko abaana b'obusiraamu bayige tuleme kuleka batwale babeera nga abalitwala balimanyi otubuuliza chairman wa Muslim Council ali Sembabule ne disikaza ali Sembabule atuyambe atubuulire ekinyambako oluusi ebiseera ebisinga obungi ebitundu ebyo nninamu abantu abatambulamu abamanyiimu batuyina ba umara Uganda yonna tewali wano Uganda mu kadisitulikiti ogenda disitulikiti gyogendamu nga tetulinayo amiri waayo tulina badisitulikiti umara okuva ku bboda ya Tanzania okutuuka ku bboda ya Sudan genda wonna era bwe mbayita bajja nja kubayita bagandi owange Sembabule kiki ekiri eno owe Masaka kiki ekiri Sembabule naye musabe nnyo Allah atutaase abantu bwabeera nga emabega eriyo abaagala okubba mufti abazuule atuyamba abanoonyereze kuba tasobola butabamanya ne batwala ekyobusiraamu nga tamanyi atuyamba abatulage ffe tujja kusobola okubalumbagano baga nti abange kyemutwala si kyammwe kiriko bannyini kyo si kya muntu omu aweebuuza gye naasembula okutuula etuula kwogera ku ki bw'eba ekyo tesobola kyogerera ekyettaka eritali lyayiika 2 wabula miles lyosobola okukolerako ebintu ebyobuvunaanyizibwa nakyo buli yenna ayina obusobozi obutuyamba obusiraamu ku mbeera eyo tusale amagezi tuyambagane oba oliawo abantu banakwatwa ku nsonyi ne batalitwala waliwo abaagala okulitwala mulimu alirimu ayinza kuba bamukoddemu wakuteesa oba mwana we yalirimu olwalo yalundiramu oyo baamuwa nabuuza ne bagati oyo baamuwa nasasula era yasasula miliyoni ezemmeka 200 katubuuza bw'abayo si yagula ani agula batulaga agula ng'ono asasudde man lam yahtamu bi umuri almuslimin muntu bw'atafa ku nsonga za busiraamu Allah tagenda mumuzuukiza nabo nakyo tusaba mufti atuyambe akose eddoboozi lye akose ekitiibwa kye asitukiremu agenda ataase atuyambe ataase oba yalemereddwa atubuulira ani ayagala okutuyita emabega agule tujja mutumira abantu batuule naye bamulage nti kino kyogula si kikyo amma okufiirwa buli mwaka obusiraamu ebintu byabo biggweddewo nga tulaba biggwawo nga tulaba ekizibu we tubyogerako batuteekako ebigambo biki binene naye nga kyetwogerako twogerako hakki yaffe so nga abakatoliki abaprotestant boogera ku ttaka lyabwe teryabateekako bigambo binene nti abo bafaanana bati abo bayeekera abo bakola bati ebyabwe balirwanirira ne babizza amma ebyaffe bw'ovaayo n'obyogerako bateekako ebigambo bingi ne we tusabira
mukulembeze w'abasiraamu ali ku kitebe asitukiremu kubanga ebintu ebyo byonna biri mu mannya ga Uganda Municipal Council. Asitukiremu atuyambe, atutaase, atukunge. Tujja kusobola okulwanirira ebintu byaffe singa anaatubuulira ati abange wano nnemereddwa, atukunge ffe tugende ku ttaka eryo tutandike okusaawa. Bwe tunaasaawa ne tuteekamu ebigendamu, kiyinza okukaluubirira ayagala okukola ki? Okulitwala nakkakkana. Ne bwe tunaalireka nga teriiyo kye tukoze, tetulaze bwannannyini bwaffe na bwetaavu bwaffe, tujja keera enkya nga tufaafaaganiddwa. Nolwekyo tukuba omulanga omunene nga tugukubira abalina obuvunaanyizibwa mu Uganda Municipal Council batulage batukulembere ku nsonga efaanana bwe bwe bavaayo ffenna tutambulira amabega wa Uganda Municipal Council nga tugoberera mpaka lwe tunaatuuka we bayingira we tuyingira, abakwatako naffe gwe tukwata, tujja kumaliriza nga tulongooseza. Amma bwe tunaasirika buli omu najja n'atwala, kitegeeza nti abafu balinamu omukono mu kyo. Kasooka tusiriikirire tuwulirize bo bagenda kwogera ki. Bwe banaayogera, bwe banaabanga ddala mu butuufu tebalina kye bamanyiiko, naffe tukwataganyize wamu nabo tunoonye ani atwala, ani oyo ayagala okuyiikiriza obusiraamu, ani ayagala okutwala ebyobugagga byabwo. Oluvannyuma Allah ajja tutaasa tubinunule tubijje kwabo abaagala okubitwala. Kivudde ekibagamba ekigambo ekyo buli omu addeyo eka ng'agira ki? Akimanyi nti eriyo baataasaako ettaka ery'okusooka ng'era waliwo alitwala atazzeemu bujja. Ndowooza wali yafunawo abatamusobozesa kutwala. Abantu batunda limbo y'abasiraamu embalala, awali abafu baziisewo ne batundawo sente ne bazirya, ate era bazzeemu ne bagira ki? Oyo agula ye lwaki tanuulira nti wanaawantungulawo nga waliwo enkaayana. Bangi bw'owulira awali enkaayana ogira ki? Ne bwe batyaga nti tuteekwa kutwalawo kubanga w'abasiraamu. Tujja kwekunga tuyimirire mu maaso ga Allah tumwegayirire. Manyiya amaanyi ayina maki mangi talemwa. Bwe tunaawaaba gy'ali nga tulaga okunyolwa kwaffe, oba omusiraamu yenna addeyo eka asituke ekiro yeegayirire Allah nti oyo ayagala otunyaga ya Allah tumukwasa. Bw'aba ayise ebbali nga yeekwese, ya Allah mututeere mu lujjudde tumutegeere, kubanga obusobozi Allah obulwanyisa omuntu ayagala otunyaga agira ki? Abulina. N'ekyo tusaba nnyo Allah buli omu addeeka situka ekiro twegayirire Allah bitulwala tutuuke gy'ali nga Allah atusiimye. N'ekyo tetusirika buki busirisi nga tufiirwa enkya ekirungi ekinaaba Uganda Municipal Council omusajja eyagituwa ali mu ttaka. Allah yamujjulula dda kusaba kw'abanafu mu ffe beegayirira Allah abaanukula. N'ekyo tutugayaala tusabe Allah atutaase. Eddoboozi eryo bannaffe mwenna abali ebweru abaliwa, bw'olaba ng'osobola okufuna obusobozi obututaasa ku mbeera eyo, oba otegedde ani atunda, kuba waliwo ebintu bitambula nga wano mu Uganda tobimanyi, naye ng'abali ebweru bagira ki? Babitegeera bulungi. Ng'ogenda byogerako nga bo baabimanya dda. Bw'aba gy'ali ng'asobola okututaasa mumugamba tituyambe ku buzibu bwe tunaba, otuyamba naawe oba ogize eki? Oba weeyambye. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Tukole emirimu gye tukola naye ng'obalirira. Tofuna mitwalo 20 ate n'olya 15, wabula lyako ng'ogira ki? Tozirya zonna, kekkereza. Bwe tunaagenda twezimba
naffe tujja kuvaayo. Oba ojja kubeerawo naye ng'osobola okulya, asobola okunywa, n'omwana we asobola okukola ki? Okusoma. Tuve mu by'okugamba nti obusiraamu tebutuyambidde baana baffe, wabula gwe obayamba ne bajja abaana abo ne bayamba obuki? Obusiraamu. So si bwe okuyambira baana bo, wabula gwe yamba obusiraamu obusomese mu baana bo bano enkya bayimirizeewo obuki? Obusiraamu. Tujja kufuna akalungi insha Allahu taala. Leka kutuula baleme kulya kusiba enjala, bajja kujjamu obulwadde mu bulamu mbiri gyabwe, banafuna obulwadde bubakosa entegeera, bubakosa ensoma yaabwe. Kifuna ky'abantu ab'edda basajja bakulu bategeera nnyo. Lwaki bategeera? Baalya, baalinga balya emmere gye balyanga eyamba obulamu bwabwe. Banywa amazzi banywanga ga mbiseni mbitoogo, naye ng'omusanga mulamu, talinga ggwe g'ofumba mbateekamu eddagala eri buli ssaawa ogira ki? Olwala. Abaana basulangawo nga tebeebisse. Ne lwaki? Balyanga emmere ng'egasa emibiri gyabwe, balyanga emmere ng'egasa obwongo bwabwe, baali bayivu balungi. Nakyo naffe ttekwa kukola nnyo tusobole okuliisa abaana baffe, naffe tulye, tuyimirizeewo eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bakubiriza tujjumbire eddalasa zino, tujjumbire nnyo. Eddalasa ziyina kye zituyamba. Oyiga ekyo kimu. Ekyokubiri ogenda okutula ng'olabawo abantu boolaba bulijjo abantu nze ne bwe sisoma eriyo abajja ne basoma. Ogenda okulaba ng'osanga gundi gw'obadde tosuubira naye asobola okujja naye agize eki? Azze ng'ate olaba ataddeyo ebirowoozo, naawe obunafu bugenda bukuvaamu mpola mpola. Tutegeregana? Nsabire nnyo abasomesa baffe eddalasa zino zibeewo, naye mututegekerengayo omusomesa ng'aseetinga ebibuuzo. Kubanga waliwo n'ebiseera nabbi lwe yajjanga mu ddalasa ng'abuuza ki? Bibuuzo, n'abuuza ne guba musomo ogw'ebbeeyi omulungi. Tutegeregana? Ne tulema kulekera abantu ne bakoteka emitwe ne bawuliriza beebase, ne tujje tubuuze mbiise. Sajja bamuwe eddakiika 45 b'essaawa emu abuuza ebibuuzo. Buli muntu amutadde ku bunkeeka gati oba anaatuukira ku nsi, bw'atunda nti oba agenda kubuuza nti, bw'atunda mu bakyala oba agenda kubuuza nti. Kati buli omu assaayo ki? Bajja mwejjukanya tukeera enkya nga tuyizi, tuyigira mu kubuuzaganya ki? Ebibuuzo. Ne babuuza n'oyanukula, gwe namubuuza n'oyanukula, gwenukula ati gundi yanukula ekyo nange mbadde sigira ki, nange mbadde sikimanyi. Ne babuuza ekirala, ogenda okulaba weeraliikirira otulaga gundi ggwe. Ne tumala eddakiika zaffe 45 b'essaawa nnamba ng'omusomesa asomesa, naye ng'omusomo gwaguyisizza mu bibuuzo. Gutuyigiriza nnyo, tugufunamu ebyokuyiga bingi, tugujjamu obugayaavu. Tutegeregana? Nekyusaba eddalasa lizo nga bakyaddewo, tufunengayo omuntu atuwa omusomo bwe gutyo, gujjanga kutuyamba nnyo. Tutegeregana? Ajja n'atunuulira emisomo gye tuzze tusoma n'awandiika ebibuuzo bye. Tutegeregana? Otyo wamme swala ziri mmeka? Naliko ku rediyo okwo nga babuuza ebibuuzo si beba byalamanzaali. Olina babuuza ati ekibuuzo ekisooka bwe baba ogenda okusala enkoko oba ente oba embuzi osoma otya? N'asirika. Ne bamuddamu ogwokubiri, kati gwokusala n'agamba nti bw'oba ogenda okusala enkoko oga salaamu aleikum, n'asala. Essajja ekyali kibuuze kati ogamba otya? Kati salaamu aleikum. Ng'ono bwamusekera n'amuddamu emirundi 3 nga yalowooza nti bamuwaanya buki, bamutendereza kwanukula kibuuzo. Naye kati buuzo wayanukulidde era bw'atyo bwagira ki? Bwasala. Naye kyabulijjo enkoko abantu bazisala. Kiraba? Naye ye yagamba bw'oba osalayo kati salaamu aleikum, n'asala enkoko ye.
kati oyo wakyogeredde bwati eriyo n'omulala tutegeregana naye ebibuuzo ebituyambako omuntu okujja naye ate temudduka ntabwe nagenda mudala sebajja kumbuuza wabula jangu tuba tufunamu ebyokukola ebyokuyiga insha allahu taala subhanaka allahumma wabihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullah. Abai aniyo bataddi amiri bwa marosomesa nga mugenda bamutu mukola